Ibinyonyo okutandika business n'ogikola nga tosoose kunoonyereza business eno gy'otandika mu kifo kino performance yayo naddala ezibaddewo ziri mu kukola zitya ngenda kubaako ebyokulabirako byenkuwa nga bibiri oba bisatu. Okusooka waliwo omuntu aleeta business mu kitundu eya saaluuni era gyenzize nga mu kifo mwagitadde mulimu saaluuni 12 abantu abali mu kifo ekyo bali abantu 2 saaluuni 12 buli muntu bwagabanako baabagabanyeeko kiba kitegeeza mu wiiki ekifo ekyo tekirina balambuzi nti bano bajjamu mu kiseera waliwo abagenda okuyingira ku weekend kiringa ekirilandiro okuti nti abali temulimu baana b'amasomero nti baatajetinze naye ate era naye naayongerawo era nze mu lulimi luli ezo nziyita mitu business mitu oli agikoze nange ngenda gikola oli agirinamu ssente ate munange olumu tetumanya olaba Habert avuga ayina motokono anyumirwa nnyo European cars ayina motoka zaatera okwagala okuvuga kati olwokuba olaba aguze Volvo naawe ng'osawula embaliga Volvo tomanyi Volvo eno bintu ki byetaaza kubanga agimaintaininze emyaka 10 gyagivugidde kati gwe naawe nodduka kyova olaba ku mulundi guli bwe wali ombuuza nagga nti kiba kirungi nnyo ebiseera ebisinga n'otambula ng'enfunayo n'otuula ng'enfunayo n'oyogera ng'enfunayo nti tumanyi okwessa mu bintu bye tutajja kusobola bwe nzirayo ku kya bizinensi kye tubaddeko bw'oba tonnateeka bizinensi mu kifo kyonna sooka okole okunoonyereza bizinensi gy'oleeta endala ezibaddemu buzibu ki bwe zisanze bizinensi ezibadde wano bwe mba ndi mukola saaluuni obuzibu bwe zisanze amasannyalaze gavaako bizinensi ezibadde muno zibadde zisala enviiri nga za bbeeyi ensonga lwaki tebafuna bantu bizinensi ezibadde muno zibadde tezirina parking nze njirina kati gwe bw'oba ojja making sure nti bali ebibalemye okukola byosookerako n'obimprovinga n'omanya nti kati baliwo babadde tebalina amasannyalaze gali constant nze nnyina generator oba badde basala enviiri za bbeeyi nze yange ebbeeyi egenda kubeera wansi ontegedde oba tebalina parking ewange emmotoka 10 zijyawo